Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera nga gw'omu kwaba batambula naffe era nga gw'omu kwaba basooka okufuna information Redzone TV gyeba etaddeyo. Tukuwa mawulire agagenda maaso mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda. Kakati waliwo wano breaking news, waliwo amawulire agakagwawo gwe munanga ali ku mukuto gwa Redzone TV genjagala okubanga nkuwa yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira jenjagala osinziire ogende mu comment section ombulire ensonga eno giraba otya. Omubaka amanyiddwa nga Charles Tebandeke finally amaze n'ateekwa omukono gwe ku petition ey'okugoba ba commissioners abana mu office zaabwe ez'obwa commissioner. Honorable Charles Tebandeke jukira y'omu ku babaka abaali baganye mu kusooka okuteekako emikono gyabwe. Ono yalabikirako ne ku listi ow'ekitiibwa Omugalatiya Pastor Abedi Bwanika gye yasoma ng'eraga nti bano be bali ku lukiiko olumanyiddwa nga organizing committee. Kakati Charles Tebandeke abantu ne batandika okugamba naye tasobola kubeera nga asayininga ku petition eri eyogerwako ey'okubanga efulumya mpuuga kubanga yandibanga okusinziira ku bannayuganda ab'enjawulo nga balowooza nti engeri Mathias Mpuuga, Abedi Bwanika, Joyce Baagala n'ababaka abalala bakkiririza mu sayidi eyo engeri gye balina enteekateeka ey'okutandika ekibiina eky'ebyobufuzi ekipya. Charles Tebandeke bamusuubira okubanga y'omu kwaba ababaka abagenda okwegatta ku kibiina ekipya ekya Mathias Mpuuga era nti tebaamunenya okubeera nga tatadde mukono gwe ku kiwandiiko. Wabula ategeezezza nti yagenze mu constituency gy'akiikirira Baale constituency ngenda kuwa akatambi awo nti n'akola meeting n'atuula n'abalonzi be ne bamugamba ssebo ffe twagala osayininge oba Mpuuga mukwano gwo oba Mpuuga si mukwano gwo. Naye wano wenzije ekibuuzo olowooza Charles Tebandeke Mpuuga amuvuddemu oba ayagadde kukola bantu kye bamutumye? Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana gwe atambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Njagala kubanga nkuwa akatambi omusajja ono amanyiddwa nga Charles Tebandeke ye yennyini ng'abyennyonnyolera ate abadde voko nnyo ebigambo byayogedde bibadde open ate nga biri sounding nnyo era ng'ategeeza nti nze nsayininze olw'amaanyi g'abantu abannonda kye bantumye era nsayininze olw'ekibiina kyenvaamu ekibiina ekya National Unity Platform nti core values zaakyo tezikkiririza mu nguzi. N'olwekyo nze nga Charles Tebandeke ali ku kaadi y'ekibiina kya NUP mbadde nteekwa buteekwa okubeera nga nteeka signature yange ku petition eno. Kati njagala nkuwe ebigambo bye obiwulire era njagala obiwulize bulungi nnyo asobole okusharinga message ebeere ng'etambula Redzone TV ante ensonga tubeere nga tugiggusiza. Wuliriza. Session we had several meetings with my voters and also consulted my voters over the same issue in various areas. We also convened a meeting at my home yesterday evening. Out of the 10 members, one only refused me to sign, to append my signature on the censor motion. 9 of them permitted me and commanded me, instructed me to come and append my signature on the censor motion. Since I'm a member of parliament representing the people of Baale, I'm eligible to move by their wisdom, understanding and aspiration. Therefore, I've appended this signature on the censor motion on behalf of the people of Baale, on behalf of the National Unity Platform, which party I stand on their flag and I sit on their flag and I work on their core values. Therefore, I've appended my signature on this censor motion. Omubaka Honorable Charles Tebandeke takomye ku kyakusayininga wabula ne signature ye agikutte n'agibalaga. Muyinza okugamba saasayininze signature yiiyo. Webale kubanga okyali ku mukutu ogwa Redzone TV gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gye njagala osinziire ate obeere ng'osharinga information eno. Kwata linki ya updates zino giteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu. Nsaba nkuddiremukko katono mu bigambo byayogedde bw'amaze okubeera ng'asayininga. Honorable Charles Tebandeke akiikirira Baale constituency nakuwaako kko n'ebimukwatako ebitonotono mu kalulu ka sayidi eyo.
Honorable Charles Tebandeke agambye bw'ati, my voters gave me a driver, a car and even fueled the car. Nti abalonzi bange bampa emmotoka, bampa driver, abalonzi bange bampa driver ne bampa emmotoka ate ne banteera n'amafuta mu mmotoka, which is my official car. Emmotoka yange emanyiddwa. And they instructed the driver to come and witness my signing of the censure motion, and indeed I have signed the censure motion. Nti era abalonzi bano ewuliriza abalonzi b'ebbaale kye baakola, baamuwa emmotoka ne bamuwa driver ne bamuteeramu n'amafuta ne bamugamba genda osayininge, era ne basindika driver oyo abeerewo ng'omujulizi nti ddala akiikirira Bbaale constituency. Honorable Charles Tebandeke omubaka gwe twawa obululu omutwalo gumu ne2752 omuddala yasayininze, yatadde omukono gwe ku kiwandiiko ekyo ku motion egenda okujja ba commissioners abana mu parliament. Nategeeza, I have to do what my voters request, what they understand and what develops Uganda. Nti nteekwa okukola oba nina okukola abalonzi bange kye baagala, abalonzi bange kye bakkiririzaamu era kye bategeera, era ekyo ekigenda okukulaakulanya eggwanga Uganda. Bamuyita Charles Tebandeke, singa mbadde nsobola nandikuzizaako emabega mu bigambo bye yayogera, naye ekisinga obukulu kibadde kya kusayininga era asayininze. Kati ebyo katubiveeko. Wuliriza, since I am a member of parliament representing the people of Bale County, I am eligible to move by their wisdom, understanding and aspirations. Nti engeri gyendi omubaka wa parliament nga nkiikirira constituency gye bayita Bale County, nsobola okubanga oba nina okubanga ntambulira ku magezi g'abalonzi bange ku kutegeera kwabwe ne ku biruubirirwa byabwe ng'abalonzi abansindika mu parliament. Therefore, I have appended this signature on the censure motion on behalf of the people of Bale, on behalf of the National Unity Platform. Agamba nti n'olwekyo ntadde omukono gwange ku censure motion eno, ekiwandiiko ekigenda okugoba ba commissioner mu parliament, mu office zaabwe, kulwa bannansi abava mu kitundu ekimanyiddwa nga Bale abannonda, ate era kulwa ekibiina ekya National Unity Platform ekyampa kaadi eyandeeta mu parliament. Kati we twogerera gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza we tukeeredde ku makya ng'emikono wasigadde 7 gyokka egibadde gibulayo, bwe kibanga ono abadde tannasayininga era nga wasayiningidde gibadde gikyali 7. Kakati njagala okutegeeza ng'oli ku mukutu gwa Red Zone TV nti kati emikono girabika gisigadde 6. Sinakindi nga waliwo abasayininze awo be tutanaba kubanga tukuwa. Teweewuunya nnyo ng'emikono gisigadde ng'5, era teweewuunya nnyo ng'olunaku olwaleero emikono gy'ababaka nga giweddeyo, era motion eyo olunaku olw'enkya nebanga epresentingibwa wakiraka wa parliament ebeere nga etebolingibwa essaawa yonna. Mathias Mpuuga Nsamba, Solomon Silwanyi, Esther Akampulira ne Prose Akampulira ne Esther Afoyochan bagenda kubanga bafuluma office zaabwe ez'obwa commissioner. Gwe wenaagoberera omukutu gwa Red Zone TV, webali kubanga okyagoberera, tuliziganye mu updates eziddako.